eryayitibwa erya Ukraine era onako olwaleero sofa olwaleero ebibuga bya Ukraine waliyo ebibuga bya Ukraine olwaleero kasiriikiriro Ukraine wonna obukeredde olwaleero n'essaawa zino zennyini zitwogererako tewali kibwatuka. Russia yarangirira essaawa 2 essaawa 7 nga talina gwakubye era Abarussia bakyazinze engalo tebalina gwe bakubye tebalina gwe baakubye okujjako nga bagenda balumba ebibuga omuli Kherson, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Kiev, Severodonetsk n'ebitundu ebirala byonna amawulire ge tulina okuva e Ukraine gategeezezza nti waliyo a lot of calmness tewali buzibu streets tewaliwo buzibu bwonna nti ebyuma ebibaka biina abali mufaafagana drone oba mizairo tewali babagambye okumala ennaku 3 nga tebabakuba Russia yakisabye naye ye Zelensky akivumirira agamba nti nedda oyo ayagala just kweraga olwa party gyayina ya Victory Day era bwe kiba nga kyakwonoona ceasefire ajja kuba musajja mu Ukraine ate era bw'oba Ukraine nawe olina kikola lwakuba nti repercussion ziyinza okubeera ennene omanyi Putin oyo ngeri gyategeseemu omukolo guno naguba nnyonnyodde nga tutandika n'engeri Abarussia gye baagala okweragamu okulaga ekipawa n'engeri gye kiri nti balina abakulembeze be baayise kati safety y'abakulembeze eno nkulu nnyo eri eggwanga lya Ukraine. In fact omuntu omwe ayinza okubuuza oba ayinza okwagala naddagwa wagira obuwagizi n'ogamba nti lwaki Ukraine takwata drone n'agenda alumbe wali e Kremlin mu Red Square wagenda okubeera emikolo n'agenda alumba n'akubawo nga bakulembeze weebali muganda wange ayinza okuba alina n'obusobozi obukikola naye g'omanye ekiyinza okuddako singa Ukraine kamutanda n'akwata drone zabadde akwata bulijjo n'alumbawo n'abaako omukulembeze gwakosa ne Putin nga waali bannange ekiyinza okuddako gwokimanyi kati Ukraine mu byonna byakola mu kwagala okulinnya mu party nabagambye nti alina obwana obuyina enfuufu bwagala genda kuyiwa mukyere mu piraawo w'Abarussia gwe bategese ku mukolo naye ne kamutanda n'ava mu kiyungu gyagala okuyiwa enfuufu mu piraawo ajje mu kidaala kyankalanye abeeko gwalumya wowe munnanga amanye ekiyinza okuddako ekisobola okuddako akimanyi singa bakola ensobi yonna ne balumya ne balinnya mu pate oba drone negenda okubawa ne Kremlin okusooka Russia ndowooza alina obusobozi okuswatinga ataaka yonna esobola okujja wano we bali webagenda okutuula kubanga emikulu gitandise nenge emikulu gisuubiddwa okutandikira ddala akawungeezi n'ogenda ddala paka olunaku olw'enkya kati Russia awo awali Kremlin security eriwo togirabangako kubanga bakulembeze bangi ne bali representative okuva mu wanga 29 beebali wano mu Victory Day balinze parade obwaguuga kati Ukraine wakati mu kwagala okulinnya mu party balina okuba cautious ennyo tugirinnyamu tutya tukube wali wennyini oba tukasuke eri awalala tumuzoganye okitegeera nabagambye nti president wa Serbia yabadde ajja ekisaawe ky'ennyonyi yabadde asobidde okugwa drone ne zirengera nga zijja ne basooka ne bamugamba nti agenda agwe mu Azerbaijan era olugendo yadde nga tulwandibadde luwanvu lwamutwadde essaawa 12 okutuuka naye kakati batuusa basinga tiwali mukulembeze yasazizzaamu bugenyi Luis Inacio Lula da Silva ku Brazil yatuuse Jinping n'abalala bonna batuuse tiwali mukulembeze asazizzaamu bugenyi munda mu ggwanga lya Russia naye mbagambye nti singa Ukraine yeevaamu negamba nti naye bana abasajja batukuba kubanga bo balina pate kati basirisizza katubalumbe batuwulire ne bamala beevaamu ne bafuna obusobozi of course basobola obufuna you never know Russia ne bamuyita kulitalaba ne bagenda bakuba e Kremlin mu Red Square wennyini kati ebiddako munnange ebiddako oyinza okulaba ekibuga Kiev kyonna nga kyasa omuliro kino kisoboka bulungi ekibuga Kiev kisobola okwaka omuliro kyonna kati munnange nabo bakimanyi how dangerous it is okulumba Russia ku Red Square essaawa eno
mbagambye nti basobola okulumba region endala tugeze e Bryansk ne balumba e Kursk ne bagenda balumba eri Siberia n'awalala naye nga tolumbye wali Russia wategese pate era baarabudde bagamba nti tugenda kumala essansa 2 nga tulina ceasefire naye mutulumbe mujja tulaba kati munange kiri dangerous ebere escalation nene Ukraine ekimanyi ntesobola kwetantala ne bagezaako okukikola enkeera tuyinza okkeera wano nga tubabika nti abadde omukulembeze wa Ukraine banka bagikubyeko bomu yonna esaanyewo parliament bagisaanyizaawo kubanga kiba kinene kakati bwe bitu bibiri North Korea ina kyakasuse tebanna bakitegeera abe South Korea bagambye nti bawulidde ekizuka mu bwengula era ne bategeeza nti ateekwa kubanga badde musajja mu North Korea Joint Chief of Staff South Korea bagambye nti bakyetegereza balabe kyekigenda okulabikira nti kiddako naye nga bagambye nti North Korea ina kyakasuse tebakitegeera eteekwa okubanga ebadde mizairo Operation Sinduru ekyagenda maaso tulindiridde Shehbaz Sharif ne banne bagenda kuzzaako ki mu kaseera nga India asigadde akyasindika drones okwolekera eggwanga eriyitibwa erya Pakistan akaseera kano naye nga amagye ga India ate amagye ga Pakistan omukulembeze bawadde dda go ahead yabagambye nti muli baddembe okuwolera eggwanga akaseera kano kennyini sibalinaako buzibu naye nga India badde akyabazoganya abasindika drone okusinga mu province etibwa Punjabi ekibuga Lahore n'ekibuga ekiyitibwa Karachi akadde kano tubadde bwe tunaku olwaleero tubadde naye MTN yinza omukugu tusinkana olunaku olw'enkya inshallah ebisigadde matovu hudu ajje nabyo ku ssaawa 9 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside Story. Inside Story. The Inside Story. Ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo nyiga star M00 star BDM#. Oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga